Twaniriza nate mutuula tusome tuli katabo akambayiwa owabayizi kawandiikibwa mukadde waffe Walabye Kimagoba, era nga nkukubiriza nga bulijjo okugenda okwefunirayo kopi zino nga zikyalabika mu matundiro g'ebitabo mweziri, oba owagidde omulimu guno ate nga n'omuwandiisi yennyini oyongedde okumuwagira. Olulimi Oluganda oba olugaseeko ettofaali, so weena awuliriza bw'onyumirwa genda okagule osobole okwebaako ne kopi yaako. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde omwanjuzi era omutesiteesi wa pulogulaamu eno ku YouTube ate ne TikTok oteeka mu buteesi nti tuula tusome tuba butoola obw'amalusu n'eddookooli. Ssula ya 8 balya Kaasi ne Ndibassa. Balya Kaasi ne Ndibassa. Bakozi banne bonna Mbayiwa baamwewuunya nnyo, kale bwe balaba ng'aguze pikipiki. Buli omu yeebuuza engeri gy'asobodde okugigula ku musala gw'omutono, ate ne mu kiseera ekimpi ky'akoledde nga mpaawo akitegeera. Bangi baabuuliriza nnyo nga baagala okumanya oba nga teyabba ssente za kitongole. Mukama wa Mbayiwa muli eyalajjudde obujja yamuyita mu woofiisi ye. Yawulira ensaalwa okulaba ng'omuvubuka oyo omuto alabika aliko ate gy'alaga. Kyokka ebyo byonna yabibikkako n'abanga alaga obulazi nti mweyaliikirivu, kubanga yali ateebereza Mbayiwa ate okubuzaabuza ssente z'ekitongole nga ze zamusobozesa mpozi okugula pikipiki. Mbayiwa yawoza kimu nti ye atakula mu woofiisi ekuŋŋaanya nsimbi, ate atuuka ate okubuzaabuza ssente. Ekyo ky'ekibuzo kye yabuuzanga. Naye mukama we ng'alumiriza nti yakolagana ne bavubuka banne abakola mu woofiisi eyo, ssente ne bazibuzaabuza nga bo abakulu tebategedde. Mbayiwa yakanda kukalambira nti ye takwatanga ku ssente ya kitongole n'emu nga buteerere. Abavubuka abalala basosoenkereza Mbayiwa nga bagamba nti leero luno nno Mbayiwa ogidde ogule pikipiki, ffe tunaddeyo okufuna ku muwala. Olwo ye ng'abaddamu nti temufaayo, kassa nja kubalekera bino ebiwala bifaagifaagi tebibamale. Bundaba ow'ebigere akwana omuwala omulungi kuba kumubonyaabonya, kubanga ayinza n'okumufunira awo langi ye, ayinza n'okumufumira awo langi ye nga yeeraliikirira olugendo mpozi n'okufuumuulizibwa enfuufu eya buli lunaku. Bw'atyo bwe yaduulanga. Bwe yava ewa mukama we yaddeyo mu woofiisi ye, olwali okutuuka ati ng'akwata ssimu kugikubira Ndibassa mpozi amusabe bagende balyeko bombi ekyemisana ku Elite Hotel. Ndibassa yasooka kupalapalanya nti alwadde omusujja, ate bw'atyo mu budde bw'ekyemisana mbutasobole kuva mu woofiisi ye nti yali waakusigala nga yeebase. Naye nga ensonga yennyini entuufu yalalagaanyizza omwami oli owa Benzi mpozi okulya naye ekyemisana. Kyokka Mbayiwa bwe yategeeza Ndibassa nti alina entambula era nti mwetegefu okumunona, ne Ndibassa n'ayagala okulaba engeri y'entambula Mbayiwa gye yali ayogerako. Kale kwe kumusaba amukime ku ssaawa 6:30. Omwami oli owa Benzi nga tannajja, kubanga ye yali amulagaanyiza ati kumusisinkana ku ssaawa 7 gwennyini. Oli mu pulogulaamu tuula tusome tukyagenda mu maaso n'akatabo kano akambayiwa owabayizi kawandiikibwa Walabye Kimagoba. Omukulu Ndibassa amusuubizza ajja amunone. Mbayiwa yeeteekateeka okugenda okumunona. Entambula ya pikipiki gwavuganya naye wa Benzi bigenda kugwerawa. Obadde okimanyi nti Mbayiwa yatoloka ku mulimu ku ssaawa 6 asobole okukwata essaawa 9 za nnyina Ndibassa? Munnange yeekuba ku ddoola namupakulirawo piki ye era yakulula nkulule, anti ng'atya nti bw'agituulako n'agivuga mukama we ajja kumulaba nti atoloka, ate ebyandiddiridde awo mbikulekedde. Mbayiwa bw'ateebereza nti ddoola atuuse we baalagaanya amusanze pikipiki, naye ate kwe kutoloka. Bwe baasisinkana Mbayiwa n'asowolayo siringi 5 za kwebaza munne. Kuye nti atofaayo, nze nkuyambye buyambi. Mwe abaakalaba ku ssente mmwe musinga okuzeetaaga ennyo. Ddoola yali naye tanya oguteeka nga muduuze era mukudaaze mulungi. Munnange nno Mbayiwa ng'anyola kiwuubiro kya piki. Olwatuuka ewa Ndibassa gy'akolera, pikipiki n'agizikiza n'agisemba mu maaso g'ekizimbe, ate olwo n'atandika okutambula yenna ng'agenda akaga
nga nettaka ng'alirinnyira ddala obuteddiza ate nga bw'agombamu katinaati era nga bw'awuuba n'ebisumuluzo bya pikipiki ng'eno bw'afuuwa ssebo n'oluwa ayimba oluyimba lwe olusinga obuganzi mu budde obwo ate nga bw'ajeenya n'omutwe gwe mpolampola. Entambula eyo yamala ennaku ng'agyegezaamu asobole okutuuka mu maaso ga Ndibass ng'alabika nti kati muntu mujja nnyo entambula eyo gy'atambulamu. Ndibass teyalwa n'agoba munne ng'amussa ku ppiki kale nga bagenda mu Elite Hotel nga tannasaba mmere. Mbayiwa yasooka kusabayo cupa za bbiya 2 bagire nga balindirako okw'emmere. Akapapula yasikayo ka nnusu 100 nga kyagenderera kwe kulaga Ndibass nga bw'ali omuntu owa ssente. Omuweereza bwe yaleeta emmere, Mbayiwa n'amusaba okwongerayo bbiya omulala n'amuwa ka 10 era kyokka muli n'asigala nga tannamatira bulungi nti yeeraze ekimala. Era kyeyava awanika omukono ng'ayita omuweereza n'asaba egiraasi y'emicungwa era n'abuuza ne Ndibass oba naye anaanywayo ku kacungwa. Naye ye Ndibass n'agamba nti bbiya yekka yali amala. Mbayiwa teyafaayo n'alagiriza egiraasi y'emicungwa gye. Omuweereza naye n'amuwa akapapula ka 10 era. Kale Ndibass yawulira nga kimuyitiriddeko era omuweereza bwe yavaawo n'agamba munne nti annaye mwana mulenzi obw'ekikumi obuweza. Olwo Mbayiwa mulinga essanyu limutta bussi kyokka ate nga kungulu ayagala alibikkeko. Kale kwe kusigala nga tafuddeeyo yadde okuwaanibwa kuno yadde kwaliwo ye yalaga nti tafuddeeyo. Kale n'addamu ng'adaalimba nti avaawo naawe obuboka obwo olimba naawe obuboka ko. Ndibass nti obwo bwokka kiki ky'oyogerako mukadde? Maama ndaba obwedda akasabo kajjira wano akasokoolayo bwa 10 osowola. Mbayiwa yenna muli ng'abuguumiridde kyokka nga takiraga. Yamuddamu ng'abeerega nti ensimbi tezibangako buzibu bwange. Bw'obangako n'ekizibu kyonna mu by'ensimbi kale looteerumyanga. Namubuuza nti owulidde mukwano? Ndibass nakkiriza nga tasanyuse nnyo ate kumuwa bbeeta ery'okusaba nakkiriza nga atasanyuse nnyo kumuwa bbeeta ery'okusabanga ssente so nga ate munda yali asagambiza. Mbayiwa yazza Ndibass gy'akolera naye n'addayo ku mulimu. Pulogulaamu tuula tusome tukyagenda mu maaso. Akatabo kano aka Mbayiwa owabayizi ke tuliko era nga tukyakakwata mu ngeri ekyo bye bibeerawo mu bulamu obwa bulijjo. Mbayiwa ayinza okuba ng'owuliddeko naye bangi babikola mu ngeri y'okweraga n'okufuna obuganzi ne yeefuula ky'atali. Wano asanyuka bwaddayo era omuwala gy'atali n'akaaba amaziga nga kyakoze si kiki. Mbuukira baba waabuukidde agwa mu ntubiro tulina ng'okumanya we tukoma. Tukolanga kintu kusanyusa muntu naye nga gwe kigenda kunyigiriza. Ekyo kyemmanyi mukimanyi bulungi ddala. Kola ekikujjaamu ky'owuliriramu emirembe ky'otadde ebbali ate kugamba nti kale nnakoze kyaki. Mbayiwa wammwe y'oyo obw'ekikumi ajjayo bw'ateeka kuli bw'asobola agambye n'omuwala mbu bw'abangako n'ekizibu amugambe kyokka nga tumumanyi nti oluusi yeewola ku munne oli atera okumuwa ssente. Tukyagenda mu maaso. Mbayiwa yazza Ndibass gy'akolera naye n'addayo ku mulimu. Olwali okunnyuka olw'eggulo pikipiki Mbayiwa yagyolekeza wa Ndibass gy'akolera. Yasanga afuluma bw'ati n'agenda gy'ali n'amugamba nti ndowooza tofaayo singa nkutwalako mwami gwe sineema waliyo ekifaananyi ekinyuvu ennyo. Kale Ndibass yasooka kupalappalanya n'idda ekiyakkiriza okugenda naye era ne batuulira pikipiki nga Mbayiwa musanyufu bya nsusso. Tukomyawo kati essula ye ekyagenda mu maaso ey'akatabo kano aka Mbayiwa. Ssula ya 8 egamba nti balya Kaasi ne Ndibass bazisaasaanya. Biggweerawa tujja kutandikira awo. Mukama Katonda agira akunkuumira.